lovely people mugamba muti amwe bali kwekumira ku Dubai Eye Uganda. Ero nga mulaba tuzeeko mu mbeera endala mwe ennyo embeera nga ndala mu nnyo. Yes, bingi ebifa mu ggwanga, bingi ebifa wano mu Dubai wennyini. Dubai kuba party after party. Yes, Uganda yennyini waliyo party after party, tuva mu kivulo kino tugenda mu kirala. Kitegeera. So bingi binyo ebitambula ku speed right now wenjogerera Donizera ali mu Dubai splashing amajja era abamusembereddeko bakimanyi. Twamulabeko nga splashing amajja mu nyumba mwe yabadde ku lyato amaanyi mangi nnyo naye ebyo nanga biri awo. Abaana nga bafa nnyo mu ddungu ennaku zino. Simitegeera buli wo scrollinga down ono yafudde, si mukazi si musajja si mwana. What's happening? Chiche tukola banange kiteri kitatambula bulungi. Kale pate mwezi naye n'okufa wadde esibwe ino. Oba kati no okufa we kuli naye walina obeerawo at least zinesite ziringa Uganda mu bajjaffe ebitata. What is happening? Kuba ennaku zino oba oli awo sikulinga wakava ku Donizera agaba amajja wansi bayisa ekifaananyi mbu omwana afa. Kitegeera. Last time, the last month ekata wafa abavubuka babiri. I think was it on the same day. Me ali wa delivery. Bank delivery babatomera nnyo. Ababoda. Si boda za business. Bazita motorcycles. Yes, bana bakola delivery bana abavuga ebintu ku boda ne ba delivery nga ne batwala wano ne batwala wali ne bajja wano ne batwala wali. Abaana abo babatomera nnyo. I think it's because tetuli bakaka. Tupapa. Obaba sisubira mu papa naye bapapa ebalinda mmotoka kutuuka weeyina okuva. Ebalinda baleeta mpisa ze Uganda. Kubano nkimanyi waliwo amateeka mangi. You can't just kutomera muntu ogenda. Ate era tajja genda naye ojja kuba ogenze gwe life eba egenze oba teba kyalina kyakufiira. You've lost your life. And I think this is one of them. Ekintu ekyasinze okutawana abana Uganda. Gundi ezo ba delivery. Motorcyclists, yes. Deliveries. N'okuyingira oluguudo. Olaba kati let me say Dubai. Dubai ab'emmotoka bavuga carefully because they know the consequences. Dubai yensi gy'otomera ne wejjusa. Yes, naye Dubai ine enguudo. Waliwo enguudo ze badduka. Waliwo enguudo ze bagala kati wano Misiri. Kati wewe naye oba tosobodde kudduka speed eyo bakufa. Ogamba highway Sheikh Zaidi. Wabatuka ne batika 100. Yes. Nga giba Misiri. Ate nekira pichi tosobola ate kuyingira. Nalinako kyali wange driver bayanfumba simanyi. These guys balina enguudo nnya. Waliwo olusooka makati ekibyawula kati oluguudo lubalusooka. Olubalusooka ku kyuma ekyo ekyawula enguudo ziri eno n'oludde. Abo babadduka. Kiri buli wamu tekiwanoka. Kati waliwo we tulina ebbiri era emu ogiraba nga abaliko speed y'amaanyi kati bano abali makkati. Uganda mulina enguudo nga bbiri zidda side emu nga ziri nnya. Wano waliwo oluguudo nga like motoka nnya ziyitawo lane emu lane motoka nnya okitegeera ne side zeno bozigata z'enguudo munaana ku gundi ku plate gundi emu. Kati bw'otunuulira bagamba era babuuza nga omuntu ayiga emmotoka balina entu ebakunnyonnyola ne bagamba like wano ewasooka wandiima era omuntu n'avugira wano nga tadduka ne fayini esobola okukwata. Bw'oba toli nnyo ku supiidi osobola okugenda mu eddako. Kati nga bw'olaba bino ebimotoka ebinene mu kahill balina ka climbing lane mulimu ka hill bweba waliyo ka little bit hill babateerawo ka climbing lane bali abalina okuvuga mpola n'abaana abalina okuvuga fast. Kati omuntu bw'owa booda bw'osanga ebintu ng'ebyo weewala nnyo ogenda mu motoka ezivuga ndiima. Kuba luno olusembayo olusookera ddala eno olusookera ddala awo bapavumenti ab'ebigere ebatambulira olw'oluguudo lwo ye speed erinnomu. Ate ne baboda we balina ovugira. I don't know lwaki baba bagenda mu makati. Bw'oba mu bbaasi obalaba ng'ali mu makati kise kibi. Wano nze Uganda ndaba nnyo nga ababoda bavugira sayidi. Anti we balina okuvugira. Tolina vugira mu makati. Wano babeera mu lukubo because balaba nga nabo basobola okuvuga 100. Because nina oluguudo lwa Sheikh Zaidi nina woolaba wa boda nga akola
saketi bakube emmotoka ate zino enguudo ziseereramu kati bwe zisinza oseeramu mostly ng'enkuba etonyi. Let's say ne oba waliyo sandstorm bawooninga nnyo bambi wabeerawo wooninge naye era ng'entuuko oba ogiraba yamisi tolina wogyogerako eba etuuse. Yes, eba etuuse naye ebiseera ebisinga babawo measure. We need to be conscious. Yeah, olina okugezaako okwewala nti kuba abaana babatumira nobeerawo nolaba ono wabadde akola delivery. Nina kyali wange naye njagala yingira delivery yaŋŋamba yakyali wange bamuyita Umaru baala abeera ebiseera bya Abu Dhabi. Namugamba nekyekiro kuba because Uganda ali nvugavuga pesi nakulira ndi interested kitegeera nga bulala ndivuga kasikuuta. I was like nyingire delivery yaŋŋamba boy bajja kukuba ebyuma nga tunaweza na Dubai mwaka. I was like because sometimes oba okute gundi eyo pichi olina wotukisa ndalikovuga olaba ogisobola newerabira nti oli mu luguudo mulimu emmotoka ezivuga kikuba waliwo enguudo zibatakiriza kuba zizikirizibwa wano sinabakiraba because yo sukuta yo nga yo there are areas you cannot go. Yeah, you're not supposed nga yebagikusa kati ng'ogiteeka ku seti zaidi wano sinabe ovuga sukuta ku zaidi oba osiraani nga basi weeri nga metro weeri era bw'otunuulira area mwe bazivugira mu downtown awo kuba area ekitegerera abantu kutambula ne bagivugira mu Deira omwongeje kuba muli mu business awatali highway naye nasimanya ku bujika yefiri mu downtown awo wona kuba ku Sheikh Zaid line eyo kuba speed ebeeraawo speed webuzibu Sheikh Zaid likubo ddene newe obeera mu nnyonyi ng'ojja Dubai kyekyo ekikubo kyolaba kyaka line kuva no paka kiyingira Abu Dhabi oba oli moto ng'oli wa boda ng'oyagala kuyitamu oba okuyita usually babatomera nnyo nga bagenda kuyita just be conscious like kakkana eyo emmere gy'ositula mukwano tegenda kuyamba we bakutomera ate nekyera kiriwo ekyo obuzibu bwe tufuna abavuga tebabateeka na ku sipiidi kiraya nti mbu nkola point extra hours okola point buli delivery gy'okola oba osobola delivery nga 15 olunaku oba wanjawulo anti era tekigenda kuyamba ate babaana boola bafuna derasa bafunyeku mu 1000 kitegeera otofumanyi kyokula abantu abasinga babyettanidde naye olina okuderivalinga olina okukola ate okukola ka sipiidi kalina obeeramu ate kati mu sipiidi mwe muva okufa balina okwegendereza n'omuntu aba ayagala akamerike mu dakiika 10 era ne bakuwa obudde fenna wano ogenda otumya emmere ne bagamba emmere ogenda gyeza naye moyo ejja mu dakiika 5 oba 2 emmere yange etuuka mu dakiika 2 n'otandika oteekamu ki naye ngaebiseera ebisinga tulina okwegendereza bannange baana bangi bafiiridde naye baana bangi bafiiridde mu kwanguwa si kulungi so gwe naali eyo yenna ng'oyagala yingira mu booda oba ng'oyagala yingira mu delivery ng'ovuga piki mukwano munnange weegendereze twandyagadde twogere ne ku bakazi teri kisinga kuluma nga ku muzadde w'okusindika Dubai mu mwaka gumu nagamba mbu omwana waffe buli omwana we badde akuwulira ekyokulya buli okufa kuli buli wamu ojja gamba oba just kulimba gundi bukka oba olina kwekira baddiya mufa ki embuto ze mutaagala mufuna zaaki I think olubuto eba accident kisoboka sometimes oba accident naye tewali atakimanyi nti between two people nga mukole how should I call it because I don't want to be vulgar nga mwegatta muvaamu bintu bibiri either lubuto or STDs okitegeera so if you can avoid STD then that's good everybody amanyi how to avoid it n'olubuto that's good but you're doing something you know oyinza obifuna why don't you just abstain or try to avoid stay with one man okay kino kiri awo you can stay with that man still nga gwe intention zizo sizamufunira lubuto oba neyekyanga actually abasinga bekyanga that is why bazijjamu kati incident bazijjamu abeera n'omusajja n'amulaga nti you're the earth you're everything naye maama lwaki obeera n'omuntu n'okuza olubuto
ne lutuuka okukula ne luva mu eri stage ne lutuuka mu stage. But who is convincing these people kujamu embuto mu myezi 5 and above? Waliwo omusawo bamuyita simanya musawo ani namuwulira by the last 2 weeks oba last month wafaayo omuwala ng'ajjamu olubuto. Ensonga lwaki kyatukubiriza ne gakati let's talk about this. Ate nga si yasoose ate ng'enenki kimanya olwo n'olubuto ayina olubuto saazina ayagala olujjamu kitegeera ng'anoonya walugiramu. Me personally, I don't disagree with people abagala okujjamu olubuto. It is your health, it's your baby, that person, you have to take care of that person. Naye bw'oba osazeewo oddujjawo, make it in a right way, get a good person, make sure gy'ogenda obulamu bwo buli mikono kujja mu muntu. That's the point. For Abana Uganda or any other nationality, twagala I think it's about the right time of no olw'omwezi olw'omwezi luta oluto luba lubuto. It makes it just more dangerous bwe luba lukuze nnyo naye oluto luba lubuto terina ki n'olwa wiiki simanyi because it's just an embryo so I don't know. Just pain. Yeah. But the issue is twagala ne cheaper services badiya akaweke ako tekagenda kuyamba bakonsideringa ekyuma kiri ekisooka kiyinza ddala amuna yawe simanyi naye myezi 7 omwana aba akuze abakazi tulina tendency abala abasinga bafuna embuto ne bateesa n'omusajja oluto ne balulabirira bwelutuuka ate lukuze because sijja kugamba nti tewali misunderstandings era abawala bonna abasinze okufa embuto wano baba baziina nga bazaagala alukuzizza naye mwe abawala mwina ebintu byamu byemukola musunguwala at the end of the day tufunyemu misunderstanding n'omusajja omusajja asobola okwendera ku lubuto lwo no finding out people get annoyed abawala abakazi banyiiga wano neerabira nti taliwo abawa omusajja oba wammwe abeera waffe nze banyamba kati waaba wammwe lwaki anti obwakwata omusajja obusumu ne bumukwata abakazi mwe basinga okusalawo ebyebisi kamugema nti mwana we yabadde yatugatte. So in that process oli afunye olubuto oli mu kujjamu lubuto like lwojjamu lukuze luvuddemu eri state ey'okuzannyazannya okitegeera ofunye olubuto lukuze oyagala lujjamu ate olugidde mu kaseera akakyamu toli wammwe abasinga mubeera mu bed space n'ogwamu omusaayi ne bakubira ambulance ng'omusaayi gukuweddemu nanno ne visa talina ng'oli awo tolina mpapula Dubai ejja kuyamba era tolina mpapula ya Dubai wejje ne bagamba afaafa nga bakutwala naye ebiseera bisinga abamu muyita poliisi ng'obudde bugenze oli agenda okuyita kuba munagamba swamamu lindako nindaako era wano tufiiriddwa abaana bangi abavaamu embuto simanya musawo gundi amuwa eddagala naye bw'alaba ng'otabuse ng'akusuula ku metro oba ng'akusuula wakusuula oba ng'akuza ku bed space yo ng'ovululirawo omusawo. Wala n'abasawo abo sente tuzaagala naye ate mubawe advise abaana abo bw'olaba ng'oluto lutuuse mu mbeera enzibu lwaki omugamba alugyemu anti ye aba yasazeewo luggyemu omusajja yamunyizizza naye nti kaalugyemu bonna bafiirwe gwalugyemu oba gwamuwadde advice eyo like you're okay with it kale I understand mulimu omuntu nga tosobola mubulirira n'omugamba kinga ye akimanyi agamba I know I might lose my life ate n'omusajja yandifuddeyo oyinza okuba oba walumutana yandifudde nagaka bannange abasajja njagamba bano abasajja ffenna abali mu Dubai oba wakera ku makya n'ofunisa omuwala taking a responsibility and be patient with them. Beera patient ne bwoba akwatidde mu nsonga boy teri nsonga ekuzimbya teri nsonga ekufuuza wakabi otandika okweyisa nga bw'oyagala lwakuba olowooza ali luto talina kyasobola kukola. Abakazi balinga abaana bajja kuyita mbu afudde n'omwana wo bikusobere ojja oyinza okuba tolina musango naye abantu bajja kusongamu emimu abantu bajja kusongamu engalo abantu bajja kukulabira ebyenjawulo. Bavubuka bangi nnyo muleetedde abawala bano okufa lwa nsonga bajja mu mbuto zammwe kitegeera kyova samutime bw'oba olina omuwala bannange tukakanye omwoyo biseera bisinga omanyi bw'oba n'omuwala omulonyi nga bintu amulaba
asajja bano balina tendency olowooza the only way to punish n'omwefunira akufunisa olubuto nagamba tugenda lulabirira tugenda beera wano ozaalire wano olweza emyezi 7-8 pozi n'abalala abana Uganda like ababogwe mubagende mpola muli yesente pozi n'abawala bannange kiisa abasajja ababoggo obagende mpola muli yesente era bisinga bw'ofuna olubuto yatandikirawo okulya ebbali ate abasinga kati njagala kumukire kino abasajja abasinga ababoggo tebalabirira mbuto zammwe bw'ofuna olubuto ng'afunayo akalala akato kuba ne bakyaliibo olwedde babeeraawo nga bamwetega okitegeera so njagala obeere ng'okimanyi nti bw'ofuna olubuto mu muboggo ate nekira togenda waabwe omwana tagenda mutwala Nigeria tagenda mutwala Cameroon tagenda mutwala yonna gy'agenda mutwala mu nsi z'omu West omwana agenda mutwala yonna gy'akoze eki agenda mukulekera buli azaalira omu Nigeria ino wano Dubai kimanyi omwana wo okitegeera omwana wo era batasobodde funa era ojamulabira kuba tubalabire mulimu n'ab'emikisa emirungi omusajja n'amulabirira n'amuwa buli kimu n'amukyusiza n'obulamu naye be batono we bali omusajja akoledde biki bakoleddemu visa biki kane bafuna otosobola okudda e Kampala n'obusuulayo n'owamaama wo si be bangi ate tosobola bamanyirako street nze ndaba bano abasajja balina tendensi bano abasajja bajja nagamba nti Abanayuganda asagala Abanayuganda muli bamalaaya ng'abigamba mukazi n'amalaaya ate n'ataliku era nti bw'amala okigamba ekyo gwe ng'okakkana ng'ogezaako mulaga nti toli malaaya okwagala ate ne bigenda wala n'ofuna n'olubuto bw'amala agamba kati akutwala era mbadde bamalaaya mbadde mukiriza how can a man tell me nti jenva bamalaaya and I'm like okay I want to be different what if I fuck oba naye ng'okimanyi wefuckingira up kuba kyosobola osobolera otegeera aba agenda kutwala amisa abasinga baba basente that's the point baba basente nenga bakuba bane bakuba bakuba omwana embo naye abala bano bagumu nobeera mu bed space ng'omubogo yagisasula naye nga bakukuba ogamba sivaawo omuwala yaŋŋamba ye kasitaba nga bamuwa ssente naye bamukuba ofaki ozanyisa emirembe muganda egyo giba mirerembe egyo tegianyi kyegamba kimu nalaba nga nze ndaba ayogeza buto asi buto kutamanya kuba if someone can beat you today and tomorrow nojja nonyumya ne bazawadi gwe babaseka bali fine gwe bakubye ebikonde ngeneyo nammwe abaseka muyina empisa embi musekerera munno nga bamukubye because bagenda muwa sente enkeera lwakita gwe yamutwala lwakitavaayo me cannot be friend such people by the way osanga omuwala bafiira bamukuba n'afa omukwano guno omusajja akubye agenda okumalirako obulamu tomumanyi omusanze wano osurvivinga ate bannange buli wofuna omusajja alina mu Dubai funa omusajja agenda alina mindset ekusupportinga oba sakyo ojjafiira n'olubuto lwaki weetaaga n'okufuna omusajja oba muntu mwenezi support ensonga lwaki omuntu yandeetaze omuntu because tewali kinyiiza ng'okudda n'osula ewuwo nga tewali gw'ogambye ekikutuuseeko ku mulimu tebakulimba nti buli lunaku omulimu gunyuma there are a lot of issues and you would like okuddayo oba olina engeri gy'obayagala bakwatemu endala ate namunyumiza mpaka ditaakoowe awulirize ebibi awulirize n'ebyabbaawe awulirize n'emikwano emirala bakoowa so you get that one person ng'omugamba buli kimu you know like you talk mugamba obwana otuuka mu obwana bwayononya enyuma obwana omanyi kati akaana kano akalinza akasembe omanyi bwe kinyuma omuntu okubuuza how are you doing notandika omunyumiza okuvawo wavudde ewaka naye n'abakazi mukisusa tasobola gamba I'm good atandika simanya bwe navudde ku mulimu ate ne tukola buti simanya nenvaayo nengenda birungi why women mwagala we need the comfort we need the attention we need the oba togituwadde tuba tugidde actually tuba tucommandinga not even demanding omuntu akubira nalaba nga tokutatikako message emergency then no like okay what's up I was finishing something mwana badde nkwetaaga njagala attention yes honey guys
for that attention. Bana abasajja balina abalala be bazibawa. You are giving those attentions to other women. So if I don't demand it, you will not see it as what as you want musajja mulala. Naye ate abali committed nga baffe tetusobola bikola. Amina. Era bane musanza buli muntu enafuna omukazi ali committed yosobola kubanga osobola mu Dubai kuba n'ebiwuka bingi. Biringa kitengejja mu Dubai so bera careful. Dubai yensi omuntu asobola okugenda okukolera medical. Okitegeera. Abawala mwewale kutya. Abawala mwewale. Omuntu mulala yagenda okukolera medical ate bakikola. Abawala mwewale nnyo. Mwewale nnyo nkiddamu abawala mwewale nnyo abantu mulimelooza mbu buli alina Emirates side mulamu oli kasita kulaga Emirates side okyamuka abantu bamu beekebeza kasita ayiga medical taddamu kwekuuma atandika kulunduka era abasinga okozesa obutamanya bana bavamu eyo mu accommodations gyeberaali bagenda okuddamu okukola medical nga boyi baayo kyadda kuba abasinga ajja atamanyi na baniyasigeri naye nga alina ambition mulese okuva eri paka wa nga ze kunyumirwa era batera okujja buli babeera ku lwokutaano genda ku baniyasujja balaba abalenzi bejjeberaali nga bazze kufuna bawala kwesanyusa naye abasinga ne bana abawala bava mu biyumba bano bebatamu mu lunaku yaabo sirimu aluma abo bwe bajja n'ennyonta bajja n'obutamanyi oli amusanze ku TikTok osimanya we meet sometimes olina okuba conscious life yesinga bana abantu bangi tufiira ku byeyo ne bagamba just impose n'ekirala abaana abafiira mu mazzi badde bakendedde yenna agezaako okuba nga akwasaganya tujja kwebaza ba life guard ababeera ku mazzi mukuma abaana baffe abaddugavu abajja owuge abamu bayingira amazzi nga batamidde ne bamaliriza nga badrowninze bonna aba life guard mu Dubai tujja bebaza mukoze omulimu gw'amaanyi mwebale nnyo abakuba pate ku bibaala abakola amabaala biti abamalako Abannayuganda situation namwe tujja bebaza boli kubanga nabe mukoze omulimu munene naye Abannayuganda abali mu Dubai baneetukuma obulamu baana bangi bafiira mu mazzi baana bangi omusanga kati olumala omulenzi gwe basanze kata afudde mu baby space tebanayo teboogera kyamuse ese bagenza ozuuka ng'akoze eki ng'afudde mu buliri naye sebo omuntu asobola okufa n'olowooza yeebase nalabye vidiyo and I'm like okay like nange nawe selowooza omuvubuka yeebase ng'alinga yeebase alabirira naye okufa kuno kulabedde nebateekayo ne basharinga vidiyo ze za TikTok webasharinga ezo ne yali avuga kapeesa oyo omwana byaddala yagenda you go for once nze n'ekintu kyekizanyiramu kyemanyi bagamba mukuba yakyozi tebatera bubaliriza baabu batono ne bagamba mbwafudde n'abamulamu tukume obulamu kyekikulu so eno we tuli tweyisenga abali tumekweyisanga abali e Uganda tweyisenga abagenyi tukume obulamu lwa nsonga Uganda bangi babatulinze kitegeera abaana bavaako wano ku kizimbe nga balinye beekwese sima beekwese poliisi ne banuka ku kizimbe ne bagwa pozi n'ekirala muliyo sente zammwe omuwala omujjukira eyabuuka kizimbe muliyo sente zammwe bali bamubanja owashaja eri waggulu omwana muliyo sente zammwe ewali agenda zibaliira kola sente lya sente labirira abantu boyina olabirira obaleka abantu e Uganda balabirire obuvunaanyizibwa abo abalina bamaama mu balabirire maama yakulabirira okuze mwenna abalabirire abazadde bwe tujja bebaza mukoze omulimu gwaki gw'amaanyi kwa Uganda nayo sinnyangu n'ebizibu byayo bwe mubiraba bantu bangi kati balemesaani suubi okuwuga kitegeera bwe tebava mu bikomera by'abantu babeetoola kati suubi takyawo bamulekerawo byonna yeyalabye ngamba balemesa mwana poliisi muwala ebikomera by'abantu abaana baffe baba balina owuga mubeere eyewala toka mugere mubeere eyewala okitegeera muleme kujja nnyo mubikomera byaffe lwansonga abaana baba balina owuga okitegeera yes jokes aside twebaza abatambudde naffe ku Dubai Eye abatusapotinze bana twetaagayo saponsa okwongera kuba ku maanyi mu channel tubaagala nnyo tubagalina bakuuma obulamu eno Dubai eno UAE mubeere nga
abagenyi bwe muteera okubeera. Just imagine ng'agenza okukyala mu nnyumba y'omugagga bw'obeera hamu. Bwe tulina okubeera hamu. Abavuga busikuuta banaye twegendereze. Sebo muyina ne permit. Buli avuga sikuuta olina okuba ne permit kuko waliwo ebizibu by'okuyimiriza. Ate sikuuta si bulwamu bagivugirawo ekyo njagala tubere nga tukimanya Abannayuganda. Basome obupande obwo obubeeramu. Tusome obupande. Naye just mudeira nga bw'ogiweesa obuvuga yeneha. Naye just tukuume obulamu bannange. Ate tulye ssente zaffe. Ezaffe kuba zino sente z'okoze. Ate nawulirako bagambako mbu Abannayuganda waliwo ababbi group z'ababbi bashayaga. N'ebifaananyi ne babajja. Oli n'abateekayo nago ababana ababbi lwaki baleeta empisa zaabwe? Anti ebiseera ebisinga emirimu gibula. You don't resort in ddayo ewammwe. Toba toolye. Ate ddayo ewammwe kati ate nene bakukwatako. Olaba nti ennaku zibaana. Tezijja wera. Pozi nekira aba agenti. Tezijja wera. Agenti bana akasente k'abaana mukasaasire bana tebalina bulungi ssente mubere nga mukola. Ate guno gino emyezi egisigadde gyonna gya mirimu. Mirimu mingi saa zino mu Dubai saagala osigale mu bed space weebake. Ngendo noonya omulimu. Noonya omulimu. Mirimu mingi wetutuuse buli omu kati osobola okuba nga okola ki? Osurvivinga. So mukuume obulamu bannange mbere nga mwesapootinga. Support Omunnayuganda wonna supportinga Munnayuganda munno. Abategese obuvulu mugendo ne mubabeeramu. Abalina kye bataddewo supportinga bane nammwe abalina kampuni Abannayuganda mugezeeko okukolera Bannayuganda bannammwe amazima. Mukolere ng'akolera omuntu gw'oyagala akomewo enkya. Kitegeera. Mubalumirirwe abakoze restaurant tubasupportinge. Abalina visa company tubasupportinge. Company zonna ez'Abannayuganda bane tusupportinge build Uganda build Uganda. Tubenga aba Bino. Ensi zonna wano zesupportinga neffe Abannayuganda twewalana. Si Bannayuganda Abafiira. Twewalana osanga restaurant wano nga zijjudde. Nga bonna batunda bakola. Nosanga company z'Abannayuganda emu eri wano Dubai eri wano Deira eri Shalujja nenga tebewalana. Tebeewa amagezi nsimanya kino kiyiseemu kita kino wakikoze otya badda mu kuteekawo mbeera mbi kibi at the end of the day ebituyamba ffenna si tuzijje wakaso tebituyamba tugezeeko kwesapootinga kitegeera tujja bakomyawo olunaku lwaleero biifu oyagala yisawo kabiifu babireke ewaabwe empalana zammwe muzireke ewammwe eddogo bannaye kuba nalabako yagamba bamutwale naye nabo nno aba just yenga embi bannange nekyatwekuuma obulwadde bwa siriimu mwebuli mu Dubai n'abalwadde bannange nammwe mwekuume musaasire abaana abalamu kuba buno obulamu bw'omuntu bw'omuti abantu abasinga bali wano nga beeyongerayo bagenda Canada apozingiddeko wano bagenda America bagenda Bungereza so kiba kiba kirungi okuli kutandika bulamu kumuttira birooto bye tanjiya tukitegeera naffe abalamu abaliwo oba ffe abalwadde abaliwo tuwangane ebitiibwa tukuumagane ate omuntu gw'otamanyi tebali nsonga egaana kwambala condom it's a one time thing okitegeera kyalumu tulwa mulenzi omusanze walimba omulaawo akabeeroza akuba ebikumba tava mu patolo zembo wakabinyo abwe batamira banywa ne balya ne beegatta buli kimu okitegeera ne beegatta ne kubatamanyira abasinga abalwadde empeke bazireetera mu bijanjaalo so gwe naali eyo empeke bazireetera mu bijanjaalo jakundeetera ebizibu yes bana amwana olina okumbulira because eyo story sigiwuliranga nako so babiteekamu sibamu I think bwe batyo bwe bayingiza n'enjaga nga balowooza bijja kuyitamu bulisaawa n'ebyo bya empeke z'okujambi basiteekamu I think it's the same thing n'enjaga bwe bazi nono enjaga erabika yeeyina ne smell yeah but n'empeke like era bwe banaziteekamu enjawulo ebeerawo empeke za njawulomu ekimu ekisikaninga weekiti naye ate ekyuma wekisikaninga enjaga njagaleka kyobubumba obulabu nikotini nga yebamukolera enjaga yo ngayo bagikolera ne ekyuma specifica nga kyanjaga nga wonna weeyise n'akawawo ekyuma kikakwata naye mwegendere nammwe abajja Dubai banange manya bintu abakutuma mbu oleete emmere wegendereze byoleeta toleeta bintu bigenda kukwotisa bintu bigenda kuwano bakwata bajja kusiba oli mulenzi yavayo bati tasobola kubayo banaye tubaagala nnyo mwekuumire ku Dubai Eye musapootinge musubscribinge twetaaga saponsa
kuba kati ebivulu bingi mu Dubai tutambula omuntu ateekangamu tiketi tuuka wano ne wano atuyambako okuba nga tutambuza emirimu gyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.